okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Katonda waffe agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa. Wasuza otya mukwano? Embeera ekutwala etya? Bintu bitambula bulungi oba waliwo ebitatambula bulungi? Munnaye ensi gye tulimu ya kibi. Mu nsi ey'ekibi ebintu obisuubira okubeera bwe bityo, olumu ne biba ebirungi, olumu ne biba ebibi, kubanga tukyali mu nsi eno erimu sitaani kawenkene. Afuba okulaba nti obulamu bwaffe nate tebubeera mu mbeera eyeeyagaza. Naye tuli bawanguzi n'okukirawo mu Kristo Yesu. Era mpaawo kintu na kimu kitutuukako, kirina kusaanyaawo kwagala kwaffe, kirina kumalawo kwagala kwaffe kwe tulina eri Katonda. Mwattu Katonda waffe naye tatwabulira, asigala wamu naffe, asigala atwagala, asigala akolagana naffe, ate ng'afuba okulaba ng'atukyusa, nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri nga bwe twayize olunaku olwajjo. Mwereezaawo Ssemambo, nze ntuuse n'enkyene ya leero okubaako nate obubaka bwe ngabanako naawe mu nkyene ya leero mu program Ensulo Ey'enkya. Oyo atannaba kuzuukuka akyawoomereza, akyali akyesisigiriza biki mukooneko gwe omuyite omwana omugamba ajja atuule eno TV omutono omukulu batuula wamu ne bagiraba nga tewali kyonna kyesittaza kyagenda kulaba. N'olw'ensonga eyo omuntu oyo bw'otomuyita ogenda kuba omukotogedde, tomanya. Olwaleero eyinza okuba nga yentabiro y'okubaako obulamu bwe, ayinza okuba alina ekizibu eky'amaanyi ekibadde kimulemeddeko, naye ng'olwaleero okukkiriza kwe kugenda kusituka. Jjukira nti tutunuulira ebintu bisatu ebikulu ennyo ebikwata ku bulamu obukyufu: okukkiriza, okugonda oba obuwulize, awamu n'okubala ebibala. Naye weewaawo olwaleero tugenda kutunuulira Ibulayimu ne Saala. Naye katuwombeeke tusooke tusabe. Taata omulungi weebale kubanga obukeesezza. Tuzze mu maaso go ku ssaawa eno nga twagala okuyiga ekigambo kyo. Tubeera ayi Kitaffe, bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ibulayimu ne Saala. Saala ono yali ayitibwa Salaayi, naye Mukama Katonda bw'akyalako mu maka ga Ibulayimu amugamba nti okuva leero ono omukyala tomuyitenga Salaayi, naye onoomuyitanga Saala. Katusomeko mu Lubereberye essula ey'e17 olunyiriri lw'e17 waliwo ebigambo bikulu nnyo enkyene ya twagala okulaba oba naffe twali tutambuliddeko mu bulamu obufaananako bwe butyo. Bayibuli egamba, Ibulayimu n'alyoka avuunama amaaso ge n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti, omwana alizaalirwa oyo eyakamaze emyaka 10, era ne Saala eyakamaze emyaka 9 alizaala. Ebigambo bino Ibulayimu abigamba ani? Bw'osoma Bayibuli okuva mu lunyiriri lw'e15, 16 olyoka otuuke ku lunyiriri lw'e17 mu Lubereberye essula ey'e17, ojja kukizuula nti Ibulayimu ayogera na Katonda. Katonda amukyalirako n'amuwa ekisuubizo nti mukyala wo nno oyo gw'olaba Saala tomuyita na Salaayi, naye kati tandika okumuyita ani? Agenda kukuzaalira omwana ow'obulenzi. Ekintu ekyo Ibulayimu sijja kugamba nti kyamukuba wala, naye tekyakola makulu gy'ali. Yazitwala nga mboozi z'amalwa, biboozibozi bya ku mwenge. Bayibuli egamba nti n'avuunama amaaso ge
n'aseka. Kwegamba ekintu kyamusesa nnyo ne yeebuuza, nze Ibulayimu ndi wa myaka 10, Saala wa myaka 9, oyo ow'emyaka 9 nange ow'e10, ffe b'ogamba okuzaala omwana. Simanyi oba ggwe gy'oli eyo kikola amakulu. Wano olaba omwana muwala abeera awo n'aweza emyaka 3 oba 35 tannaba kufumbirwa, ensi yonna n'etandika okweraliikira, batandika n'okubuuza ye bannange n'omwana yabaaki. Kwegamba ng'olaba bamusaasira bambi agenda leero baaba n'akoonaana ne bwankobe nga tafunanga mwana bagamba leero bannaaye. Era ebyali wano maka ga Salaayi batera okubikola. Mwattu ekyennyamiza nti ku luno tebalinda mukyala kuweza myaka 9 nga Saala gye yaliko, naye batandikirawo omusajja, sebo wenoonyeeko ebbali ofuneyo omusika wa kiri eki. Kale abantu beeraliikirira, naye ne Ibulayimu kino kyali tekikola makulu mu bulamu bwe. Era Ibulayimu yasekerera Katonda. Sijjukira nnyo oba waliwo omulala, naye nzijjukira kisomako ku Ibulayimu ne Saala nga basekerera Katonda, nga balaba byabagamba. Tebikola nnyo maki, tebikola nnyo makulu. Naye kye ekyamusesa kyekyo kye yali awulidde okuva eri Mukama, kuba kyali kirabika nga tekisoboka na kubaawo. Kuba ye munda mu ye yali takyawuliramu mbavu, yali takyalaba nti omuntu w'emyaka 10 akyasobola okuzaala, yali talaba Salaayi ku myaka 9 ng'ate addamu okufuna olubuto. Ye bw'aba alufunye asobola odduwanirira emyaka 9, yasobola okuzaala. Kyemmanyi ebiseera ebyo tewaaliwo na malwaliro nti oli bagenda mulongoosa, bagenda kumusala. Kati olabanga sayansi yenna gw'oyinza okukozesa eyeetooloolera ku mbeera eyo ng'olaba takola makulu. Gino emyaka mikulu nnyo bannasayansi ndowooza bagiyita postmenopause, nti ekyo ekiseera bwe kiba kituuse tekiyinzika n'okusoboka, tekisoboka omuntu ow'emyaka egyo okufuna olubuto. Era mwattu bw'osoma ojja kukyetegereza nti ne Saala gye yali wadde teyali na bano yakiwulira era naye n'aseka. Kwegamba nga balaba nti bino ebintu ono omugenyi abakyalidde byayogerako tebikola makulu yadde. Naye njagala okubuuza, wali otuuseeko mu mbeera n'osoma ekisuubizo kya Katonda mu Bayibuli naye ng'olaba tekikola makulu? Oyinza okuba ng'oli omu ku abo abaali basekeredde Katonda. Oyinza okuba wafiirwa n'osoma ebisuubizo ebikuzzaamu amaanyi, tulimulaba n'amaaso, abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Olaba tebikola makulu. Ibulayimu ne Salaayi baaliko mu mbeera efaananako bw'etyo. Naye Mukama Katonda ebintu bya Katonda byewuunyisa. Yabateerawo kye baalina okukola. Baalina okukomola buli musajja. Oluvannyuma lw'ekyo ate Ibulayimu alyoka afune muki omwana. Kati simanyi oba kikola amakulu okukomola omusajja ow'emyaka 10 nti wamala omukomola ajja kufuna omwana. Simanyi makulu kigalimu ekyo gwe gw'olaba. Naye kyali kitwala okukkiriza okw'ekika ekyawaggulu okulaba nti ekyabagamba kino kituukirira ne mu bulamu bwabwe bwennyini. Omuwandiisi yatugirayo ensonga enkulu ennyo wano n'atugamba nti okukkiriza kwaffe kukula era ne kweraga bulungi singa wabaawo embeera ezirabika nga ebitasoboka.
bireetera okukkiriza kwaffe okukula. Kaakati nno mukwano gwange, oli mu mbeera eyo, wawasa, omaze n'omukyala emyaka 5, talina mwana, ogenze mu ddwaliro bakkebedde oli mulamu, n'omukyala bamukebedde naye mulamu, omubiri gukola bulungi, mukyala alwala naye nga talina muki mwana. Tekyandibanga embeera eyo gy'oyitamu Mukama ayagala kugikozesa okukuza okukkiriza kwo. Mu mbeera ezifaananako bwe zityo, ng'ebintu birabika ng'ebitasoboka, ewatakyali ssuubi, tewali mbeera gye muyinza kuginnyonnyola, Katonda awo wayinza okuviirayo okulaba nti abaako eddala lyatutuusaako mu kukkiriza. Era wano tuyinza okwebuuza nti Katonda yandisobozesezza Saala okufuna olubuto mu mbeera ez'obutonde? Kyali kisoboka Saala okufuna olubuto ku myaka 3, ku myaka 25. Kyandisobose mukyala we okuzaala nga wakamuwasa mu mwaka gumu ne mbeera nga mulina omwana, kyandisobose, naye tekinnasoboka, tekinnabaawo. Era singa olowooza Saala ono yafuna olubuto ku myaka 25 n'azaala omwana, kyandibadde kikola nnyo amawulire, kyandibadde kirina okukkiriza kwe kizimba mu bulamu bw'abakkiriza bano. Tekyandibadde kintu kya bulijjo nti kubanga bulijjo abantu bafuna embuto ne bazaala. Ekikola enjawulo kye kiriwa? Si kyekyo omukyala ono okuzaala ku myaka egisukkiridde obukulu, ekyo si kye kizimba okukkiriza nti olubuto lwe bwali lumaze okufa nga terukyasobola na kuwanirira mwana, naye Mukama n'amuwa olubuto. Kino njagala okutegeeza kisukka okusaba kwonna awamu n'ebirooto eby'omuntu asingayo okuba n'essuubi. Sikakasa nti omukyala asobola okuweza emyaka 60 n'asigala ng'asuubira nti akyayinza okuzaala. Kizibu, tekisoboka. Sikakasa nti omusajja ayinza okuweza emyaka 9 n'asigala ng'akyasuubira nti akyasobola okufuna omwana. Kakati awo wekitwalira okukkiriza okwalabika mu bulamu bwa Ibulayimu ne Saala. Okukkiriza kuno kwalabika kutya? Nga kkiriza okukola Katonda kye yamugamba nti bakomole abasajja bonna, era Ibulayimu yakikola. Bwe tuliba, kino kikulu nnyo tukyegendereze, nti bwe tuliba ab'okugenda mu ggulu ku nkomerero ya byonna, bazzukulu ba Ibulayimu bonna bateekeddwa okuyiga okukozesa okukkiriza kwe kumu jjajjaabwe mu by'omwoyo kwe yakozesa. Okukkiriza okwo, okukkiriza Ibulayimu kwe yalina okwamubalirwa, kwamuviirako okubalibwa obutuukirivu maaso ga Katonda. Naffe abamugoberera Katonda era abasimbye mu bigere bya jjajjaffe Ibulayimu nga tumuyita jjajjaffe mu kukkiriza, kitugwanira okwolesa mu bulamu bwaffe ne mu ntambula zaffe okukkiriza kwe kumu kwe yakozesa. Ibulayimu bwe yakkiriza nti ono gwe njogera naye Katonda, n'awulira ekiragiro n'akikola eky'okukomola abasajja bonna, tewali kuwannaanya kwonna. Ibulayimu ekiseera bwe kyatuuka, Mukama yamuwa omukisa n'azaala omwana ow'obulenzi. Omwana ow'obulenzi oyo yayitibwa Isaaka. Ebintu bya Katonda oluusi byewuunyisa. Kankubuuze ggwe ali eyo, okukomolebwa n'okuzaala omwana birina kakwate ki? Ffe bwe tunula mu mbeera eno mwe tuli, abatali bakomole tebazaala.
nti bazaala. Abakomole tebazaala, nti bazaala. Okukomolebwa oba obutakomolebwa kwe kuviirako omuntu okufuna omwana? Nedda. Kati kakwate kyakali awo. Katonda alina ebintu bingi by'atugamba mu bulamu bwaffe bye tulowoozaamu n'obwongo bwaffe buno obunafu ne tulaba nga tebikola makulu. Naye nga Katonda okuyita mu byo ayagala okutulaga n'okututuusa ku buwanguzi. Bwe tutunuulira omusajja ayitibwa Gideon. Gideon yali agenda ku lutalo okuwamba ekibuga Yeriko. Bwe mbaseerabidde. Naye ng'ayina abasirikale emitwalo 2,300 bonna nga weebali awo bagenda ku lutalo. Katonda n'amugamba, ssebo, abo bangi nnyo nze okubawangulira olutalo, kubanga bagenda kumala beegulumize bagambe nti twawangudde olw'obungi bwaffe, twakoze nnyo. Katonda n'amugamba, genda obagambe buli musajja yenna awulira ng'atiitiira ng'atidde aveemu, atambule aveewo agende. Bangi ne bakuumulukuka. Bayibuli etugamba nti n'asigazaako 10 bokka. Omutwalo gumu 2,000 ne bagenda. N'agamba n'abo abasigaddewo bakyali bangi, genda obatwale ku mugga obagambe banywe amazzi. Anaanywa amazzi ng'anywesa mu bibatu ng'agakomba ng'embwa. Oyo gw'ojja okusigaza aba n'afukamira ne bakutamu obwenyi bwonna ne babumalira mu mazzi mu kunywa, abo baddeeka. Okukakkana nga Gideon asigaziza abasajja 300,000. 300,000 kyali kikola amakulu ku bantu abayitirivu, amagye amayitirivu ge balina okutabaala okulaba nga bawamba. Tekikola makulu. Naye ekikakafu kiri nti okusinziira ku byafaayo bya Bayibuli nti Mukama yabalwanirira ne bawangula ne bafuna obuwanguzi nga buli omu agamba ddala, Mukama wano yatuyisizaawo, Mukama yatuwangulidde, Mukama yawangudde ku lwaffe yatuwanguzizza. Okuyita mu bintu ebyo ebirabika ng'ebitakola makulu, Mukama Katonda ayagala kutulaga ki? Mukama Katonda ayagala kutulaga nti ye w'amaanyi okusukka ebizibu byaffe byonna. Ye akola ebyamagero byonna. Ye byonna abiyinza, byonna abisobola. Gwe obwesige bwe obutaddewo. Oyinza okubeera awo ng'oli awo olaba oli mwana muwala, emikisa gyonna gikuweddeko, emyaka gigenderedde, olowooza nti tokyayinza na kufuna bufumbo butukuvu, ng'era n'essuubi ligenze likuggwaamu. Oyinza okuba oli mwana wa bulenzi, onoonyeza emirimu gikubuze, n'amaanyi gatandise okukeewa, nga tokyalinayo ssuubi lyonna. Oyinza okuba nga oli awo weegomba ebintu eby'enjawulo, oyagala oba okwevugako mu kamotoka, emyaka gigenderedde, gijjo giweze 6. Ogamba n'ab'ensi eno batugamba bw'oweza emyaka 4 nga tonnafuna kino kyerabire. Kwegamba ng'olaba embeera tekyasoboka mu bulamu bwo. Olwadde ekirwadde kikumazeemu supu wenna, ekirwadde kikufuukidde akasente konna k'olina kaweddewo, n'abasawo bakugobye mu ddwaliro bagambye ddayo ewaka olinde lunaku lwo, nga naawe y'embeera mw'okoze eki? Mw'otuuse. Mukama Katonda akugamba olunaku olwaleero nti asobola okukubbulula, asobola okukunnyulula mu mbeera eyo mw'oli, n'oddamu okutambula ne Katonda ng'otuuse ku buwanguzi. N'azimba buggya okukkiriza kwo. Agamba atya? Sooka onoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu obwo, ne bino ebisigadde byonna biri kwongerwako. Bw'osoma mu Lubereberye essula 18 olunyiriri olw'14,
Ibulayimu wa kusekerera Katonda. Katonda abuuza, waliwo ekirema Mukama? Waliwo ekirema Mukama? N'amugamba, mu biro ebyateekebwawo ndikomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Njagala okutegeeza nti newankubadde baaseka, Mukama yatuukiriza mu biro ebyateekebwawo. Oyinza okuba oli eyo nga n'essuubi likuweddemu, naye nga ebiro byo tebinnatuuka, nga Mukama ali mu kukola ku nteekateeka zo. Ng'ebituukirira kw'ebiro bwe kunaatuuka, ogenda kufuna okuyaayaana kw'omutima gwo. Lwaki tutuuka ne ku ddaala ery'okugyamu Katonda obwesige nga tulowooza nti Katonda waffe anafuye nnyo, takyayinza na kutulokola? Muganda wange, njagala okuzzaamu amaanyi nti kkiriza, okukkiriza kwo kusitulibwe, nti mu mbeera eno mwe tuli eyinza okubanga owulira tesoboka, ng'olabanga ne Katonda alemeddwa, Mukama Katonda akugamba nti ebyo eri abantu tebiyinzika, naye eri Katonda, Katonda ayinza byonna. Mu Yeremiya oba osomye essula ya 32:27 agamba nti, laba nze Mukama Katonda w'abalina omubiri, eriyo ekinnemerera. Is there anything too hard for me? Eriyo ekintu kwegamba nga kizibu nnyo gye ndi? Njagala ekibuuzo ekyo kigende mu bulamu bw'olunaku olwaleero. Eriyo ekirema Mukama? Eriyo ekimulema? Embeera eyo gikwase Katonda. Mukama Katonda agenda kusitula n'okukkiriza kwo mu ye kusitulibwe. Olunaku olwaleero ng'ogenda okukola, njagala otambule n'okukkiriza okwo, olabe Mukama kyagenda okukolera. Wamma naawe olimuwera obujulizi. Saba Mukama akuwa omukisa. Katombeeke tuweeyo okusaba. Katonda waffe omulungi, jjajjaffe Ibulayimu ne Saala baalaga okukkiriza okw'amaanyi. Mukama, ne mu biro bino mwe tuli, mu nsi ng'etabanguse, embeera nga zitabanguse, ez'ebyenfuna, ez'emirimu n'ebirala, ne mu by'eddiini, Mukama wakyaliwo essuubi nti bwe tuddukira gy'oli n'okukkiriza, tewali kiyinza kukulema, tewali kisobola kugaana mu maaso go. Ayi Taata omulungi, otubeere kuyita mu lunaku luno, otwebikkulire. Mukama, ozimbe bujjo okukkiriza kwaffe gy'oli, kubanga tusabye n'okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwe nnyo omukisa, akubeere okuyita mu lunaku luno. Bye bye. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.